mugamba mutya mu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero ntegadde mbabulire ku ddagala tusobola okubeera ng'ojjanjabisa obulwadde bayita obw'amambuluga. Amambuluga gasinga kusumbuwa nnyo baana bato, ate naddala ennaku zino abaana gabasumbuwa obulwadde obabuyita amambuluga. Ebiseera ebisinga abaana abo batera okuzimba okuliraana amatu oba wansi w'amatama. Obulwadde obabuyita amambuluga. Amambuluga gasumbuwa nnyo abaana abato, gasinga nnyo kubeera mu baana, tegatera kusumbuwa abantu bakulu, gasinga kusumbuwa abaana bato. Amambuluga ago gakwata era ky'oba olaba nti abaana bano abasinga bagajja ku ssomero najja nago, n'olwekyo omwana oyo waba akwatiddwa obulwadde obwo kisookera ddala amambuluga ago gaba gakutte omwana gaba gamuluma, aba awulira obulumi w'omukwatako, aba awulira nga wabeera wamuluma, wobeera omunyeganyegako. Era ky'olina okukola nga wakamulaba, funa entula zino zennyini ze tulya, funako entula emu gifumitemu ekituli kigguke, teekamu ekyayi kya gonja, kikola nnyo. Ekyayi ekyo kiteeke mu ntula, omwana oyo ogimusibe mu bulago abeere nga yambadde ka neekiresi naye nga erina kubeera ntula. Entula eyo ekyayi, kozesa ekyayi kya gonja, kikola bulungi nnyo. Bw'oba tosobodde kufuna kyayi kya gonja, genda ku maduuka baba n'obwo bwe bayita obuso. Obuso obwo bwe batera okukozesa okuluka ebintu eby'enjawulo. Kati obuso obwo singa obeera okafunye okayisa mu ntula, entula eyo n'ogisiba omwana mu bulago n'abeera ng'agyambala, eyambako ko omwana oyo n'abeera nga agiteeka mu bulago bwe, n'ebeeramu obudde bwonna, ebeera eyambako singa obeera ofunye omwana abeera alwadde amambuluga. Ekirala, funa enziro y'essefuliya. Ddira essefuliya eyo gikolokoteeko enziro mpola mpola, gikolokoteeko enziro. Bw'omala okufuna enziro eyo gigatte wamu n'ejjobyo, gigatte wamu n'ebikoola by'ejjobyo, obiyengere wamu obeere ng'omwana oyo omusiigako. Ekirala ekiyamba ku mambuluga, osobola okubeera ng'ofuna ice oba ekintu ekinnyogoga n'obeera ng'omuyisaako mpola mpola. Ekintu ekinnyogoga n'obeera ng'omuyisaako wansi w'amatama, naye omuyisaako mpola mpola olw'ensonga nti aba alumizibwa lw'omunyigako ennyo, gaba gamuluma amambuluga, aba awulira obulumi. Okuggyako n'ekintu ekirala, amambuluga mu ddwaliro bagajjanjaba. Osobola okugenda mu ddwaliro oba mu kiriniki n'onnyonnyola omusawo, ajja kuba akuwa eddagala ly'obeera ojja okubeera ng'owa ku mwana oyo abeere ng'atereera. Amambuluga ne mu ddwaliro bagajjanjaba bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Oba osobodde okukozesa eryo lye nkugambye, kozesa eryo. Bw'oba tosobodde, genda mu ddwaliro babeere ng'omwana oyo bamujjanjaba. Njagadde mbeere nga mbabulira ku ddagala olw'ensonga nti obulwadde obwo ennaku zino weebuli mu baana, bubasumbuwa. Omwana ava ku ssomero okudda ewaka ng'omulaba azimbye wansi w'amatama ng'afunye ge bayita amambuluga, beera ng'omujjanjaba bw'otyo. Kikulu nnyo ewaka weekuumiseewo n'ekyayi kya gonja oba n'obuso. Obuso obwo nabwo bugule bubeere ewaka olw'ensonga nti bukulu nnyo. Bw'obuteekamu entula n'omusiba mu bulago kiyambako nnyo ku mwana oyo aba alwadde amambuluga. Bwe kityo bwe kiri. Kampe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mbeere bulungi, mweraba.